enzo nogwamidwa nga Oscar. Bruno K gweyayambako. Yaddayo mu mbeera eri. Yaddamu omwenge gwe. Olimba. Agunywera ddala bagamba agunywa bukwakku. N'omwana oyo character erabika emutawanya namu. Oba omanyi omwenge guno ekisooka gukuwa buli kimu. Omwenge gusobola okuwa obubbi. Omwenge gusobola okufuula omukwasi w'abakazi. Omwenge gukuwa buli muze gonna gukuwa kati tolinawo tosobola oba tokyalina lukusalo yimira kugamba nti bannange ese siri bwe nti kubanga omwenge gwo gukwata gukutuma kyonna kyegukola kyegwagala. Namufunye bannoonyako nga omanyi addiction eno mbi. However omuntu ali mu addiction atukatta byona gwali wakolako liwe nakusangira wali otukatta ye munowulira ng'okooye and njagala kukkiriza nti akoze eki akooye naye munange mu bulamu Katonda wakuyisa mu mbeera emu olumu olina kusooka kubeera musomesa w'abalala kati omuntu wali ali eyo asekerera omulenzi ono naye nga tomanyi byayitamu mwenge temuli kayaga tomanyi byayitamu osanga bw'owuliriza emboozi y'ono byayitamu ngeri gye bajafunamu kuba talina ssente takola naye ate buli naku akola ki anywa azijjawa kati ebibuuzo ffe betwebuuza bali mu nsi y'eno biwandyetaaze okubimanya naye byonna lwaki abyogera nti gyali akooye ne Bruno K what happened Bruno K yali avuddeyo ng'amugizaawo abugize netulaba basuubizaawo lwakumanyi buli bw'oleeta emboozi y'omuntu omwana bamuwaako chance and it was Bruno K eyamuyamba okufuna chance eyo naye lwakuba ndowooza challenge eriwo ku bantu ffenna bagezaako okuyamba abantu bonna twanguwa obbawa bye baali baluubirira ne tutasolovinga waaki baali baatubira awe baatubirira ontegeera ate nga y'ensonga erina okusooka waliwo omulenzi Alan gwalinga naye ne kuba Spice Diana bamujja ku studio bagenda bamusazisa enviiri ne bakola ki gundi oba ya Azizi naye Azizi ne batasooka kuhandolinga kiki ekibadde kikuumidde Azizi awo so maybe tekirowoozebwako eno sooka otuwa emboozi y'omuvubuka oyo be bakunoonyaza obulamu lubimbi olutagwa buli kadde osuubira ne bw'okola loosi tekikugana kusuubula ntya life tekyakuba buli kadde yovumbula kasita topowaare lugendo lw'obuwanguzi. If you work hard, you can be just what you want. If you strive hard, you can be just what you want. If you work hard, you can climb the mountain top. 'Cause nothing is too small and nothing is too big. Togwa musubi, togwa musubi, yeah. Togwa musubi, togwa musubi, yeah. Togwa musubi. Bruno K yanyamba nnyo to an extent. I got exposed to many people from diaspora, muchi, ba fresh kid, they were Disney parks. Oh God, now so happy. Kati your life era they bouncing back, I think. Yeah, wano wembadde nga twafunamu obutakkaanya nga mukiraba ekyaliwo but sijasala musango we humans we make mistakes. Yeah, so actually okusinziira nga Bannayuganda bwe banjagala I was begging them to pardon me. Weesanga otya mama? Okay, I think time limit gye bampa yali ntono y'okubeera nga ndi under that rehab thing nga atmosphere gye ndimu eri comprehensive ekimala nga ndi mbafaaza okubeera nga I limit myself from drug abuse. Kati nze ndowooza oba tuwapapamokko kiringa okupapa what was the process? Bamala okujja ennamuŋŋoona gy'oyokera ebidomola bakutwala mu ddwaliro ne bakutwala mu ddwaliro ki? That is Medicare eri ku Mtiana Road. Medicare nga specific abajjanjaba ki? Baali banzijanjaba kigere. Bakujjanjaba kigere. Bakujja ku Medicare n'oddawa? De bantwale wa father ensambya ku diocese ensambya sharing. Kati olaba ekintu kino abana abanywa omwenge. I'm saying the truth.
kale abanywa omwenge otuuka mu bbaala olina omuleka n'anywamu n'afuna excitement kati gobojja osooka n'otuula n'anywamukko n'afuna excitement eyo kati wafuna excitement n'akola face nga butuufu akutegeera n'oyo bamuwe n'oli bamuwe n'oli ogenda olaba nga bakongere gumamala ne bakongere n'endala. Kiki kyomanyi ku bantu abasinga okugulira ababagulira omwenge bwakugulira kati for example nga gulire ku kipa y'omwenge owa chips bwajja agamba kuwe ate takuwa mmere agala aseke ng'ogudde abasinga tebagaba mmere era omuntu omutuufu ajja gamba lya mala nnya nywa lwafule kati kigambe nti oli agulidde omwenge oba obazeebazeemu abagulira omwenge ayinza okugulira omwenge nga gwa ssente mmeka kisinziira kyoli kuyiye kubanga nze abadde bangulira actually ebiseera bino ebiseera ebyennyunyunyu badde bakabi era nga nze ajja kujja ngambe ajja kukwata emitwalo nga 15 ajawula agiteeka wano nga jange kunywako bakongere ajawula n'agikuwa ajawula n'agikuwa kashi yagamba bamwongere je ate bangi nnyo kubanga azisumulula nezibeera mu maaso gaawo tozolekeewo batumya omwenge bakuteeka ku mmeeza ndugaze emmeeza nga yonna eddugadde naye ng'omugagga alyoko ayagala munywe mugende nga mwogerako etamiizizza kati gwe omulimu gwammwe okunywa buli bwe bayita ne basumulula nga nze era wogiteeka n'obaawo ng'onywedde ecupa 15 sitaani ali mu bbaala atambuza bigere oli ojja otunula booti ogivayo otunula booti. What is your most embarrassing moment in drinking? It's a funny moment though. Nali ndi ku Matura Studios ewa Rajab ku Vino building kati nga nzira waka n'ensula Kasubi nengamba artist yaja nampa obusente nga bwerako nengamba wakisikuba ku pool table wano saa zalinga 2 ne batuka n'okuggalawo nenkyalo nkyayagala lwa nsonga egi nywa wenkuba navayo nengwa mu mwala polisi nentaasa nensula ku polisi kumaca osina yazikwamba are you fine now? I'm fine. Mumwe ebintu byagende. Then I went showered then ngenda ku mulimu. Olunga sente zonna wazinywa ezimu zakubulirako awo. Be bantaasa bali bagenda kubba essimu ne sente. Nga gwe olowooza how can we help Oscar? Oscar yetaaga rehabilitation, yetaaga omuntu muwembejjo mubuulirira. Oyo omuntu kafulumu muyambako. Namuzza engulu kye yeetaaga ekyamaanyi. Yetaaga rehab. Omugezezaako ko okumanya rehabs bwe ziri n'ekyo kyetaagisa? No, ngezezaako ng'omuntu dho mbadde sibinako nnyo idea. Being that managing nga nk'omuntu nga yewampita manager neze nkitwanga mu kwanda nga gwe njaga kulaba nga ali waggulu. Nga nja mulaba nga aliyo. So I want to call myself manager yenga wampita ninza muyita muganda wange. Sina nye experience mu nnyo mu ekyo tubanzize gye muli. Batuze gye muli mwabatusingako tuyambibwe. Are you willing to invest your time in the rehabilitation? Very well, very well. Omanyi omwenge n'okuva ku mwenge kyattagali. Okuva ku mwenge kyattagali nzobera mu community namba nga tolina abantu twalina solution ya mwenge. Naye nze mbulamu kyenzikiriza mu kintu kinzo omuntu kasitakkiriza nze siri Katonda. Kutandika kugamba nti Florence waddakkiriza nenze ekimanyi mu mutima aganye. Gwe tomanyi kiri mu mutima gwange. Ate awo seetumiikiriza kudda ku ekyo. So omuntu the moment wavayo nagani banna empulira omwenge nkoze eki ngukooye. So oba oli eyo ng'olina ekyosobola okuyamba omuvubuka ono. Ayambibwe. Muyambe. Bruno K. Bruno wabanga alina kyasobola okumuyamba. Naddala ku ky'okugyawo omwenge si byakumuwa ssente. Kubanga oyo mwana asobola okuwa sibya kumuwa ssente sibya kumutwala kumusala kaviri sibya kumutwala ko wambala masuuti sibya kumugulira social media platforms kumuyamba kuva ku mwenge kubanga singa bava ku mwenge asobola okuwandikira music bantu bangi nnyo nga tetumanyi mulimu gwe gwakola naye nga awandika music n'abeerawo kubanga basobola okuwandikira abayimbi babiri nga buli muyimbi amwandikira oluyimba lumu nga amuwa emitwalo 2,200 bantu bameka basurviving nga afuna emitwalo 2 omwezi naye we basobola okugifuna week so asobola okubeerawo
solution yakuva kuki ku mwenge kale obudde bugenda oba osooka ompa aba birthday